kajja kusanga ab'omwe wino abatwaliddwa mukoka ebintu nga hamu omugagga yazibye amataba ngabo banyivu ate azimba mwala era kino kyekintu ekigenda okuleka bakansala ne Lukwago waako Lukwago yaganya okugenda igulu nabadde ku site hall exactly naye bwe banakireka nakizimba bwato n'ennema yaako teyina muntu gwegenda kugaa nti balwanira butonde bwansi ekyo ekintu kigenda kuyiwa amazzi awo omwala ogwo bagutunda dda ku biseera bya Sebaana nga kuliko poloti kumwala yes kati onazeemu kukireiminga kati kyova olaba ono olwokuba amaanyi gali nti ga super power waliwo omuntu amuli emabega n'abaze yaguze bakanyama ne babakuba mbazeemu okulaga pula ate ne basiriwala ne batuula naye ne bajja approvinga kati eryo gwanga kikaaki bafunyeyo akantu ye Uganda obimanyi sika tolowooza kiki hamu abantu boolaba awo abantu bayimirizaawo awo tayinza na kwagala poliisi kati amune abatazimba kafosa akake akalina ekinzobe yayita mu sawulirako n'ekizindaalo nga yagala kulikulutinga ng'ekisaawe kyakaggwa nga ayina abantu bali kulutinze 100 nga basasula wikire n'omwezi ate sente nyingi amu kati gwe toyinza poliisi agiteekawo just window shopping naye gwe twalayo effujjo lyo tojja kuvaayo bakubirawo omuntu ne bamumenyaawo mundu omwo bakanyama kati si kizibonye si pirate government omuntu wa bulijjo omwo okuzimba so kinga oyo investor twalina Commonwealth wano atuwe ebisansa Kampala yonna ku bwereere yatwaneza ne mu covid yatuwa sente nabbanya ne zimutabula namulowoziteeka ku akawunti ye twavaawo saawa enzo ng'ekiri awo ye mugagga omuddugavu ow'amaanyi mu kitundu eyayokesa akatale ako emirundi egi akayokesa akatale kajja byalinga bya Katonda okakasa bwatu yabireeta kati nno yali ali ku boodi y'akatale ako ye minisita wa Kampala Misa Kabanda era abaali balwanyira akatale ako waliwo emisango ebiri waliwo omusajja gwe bayita musajja muganda wa Haruna Kanabi linnya lyerabidde yakulijjukira omusango nagugoberera mu kooti nga bagamba akatale kaabwe na biki ne paka yali na biki kakati nga paati eri eriko Namugongo Shrine nga paati endala we kajja ne babawa amabugo ne baddamu ne kajja ne babawa amabugo ak'okusalira ogwokuna baavaawo bagenda okuvaawo nga ekifaananyi kizze ku mawulire nga hamu atutte ewa pulaani ya ekisaawe agitutte ewa president agamba ne pulaani yange erinunge very young boy you can do this teyakikola asooka okukiggulawo yali first lady addako okukiggulawo yali president kati agamaanyi ago gajjawa nga oli muntu wa bulijjo ng'oli ne bw'otaba wa bulijjo ono kyofa ono avudde Namunkekeera asobola okugamba oyo w'amaanyi tamanyi na siniya we era oli yalagira yadde ono ye mukulu janaati aliwo okulya naye era mwewuunya yatandise n'okusimba ebipande ayagala emupyawo oyo Hajat ataddeko Museveni ebbali Museveni nga takyawanda ddusu nerikwata buli wamu nti gwe yawanze Masete chairman yamuganye deputy namugira kati ekyakulaze nti akaluluka NRM bw'oba oyagala okulwana Museveni mufaanane omukyala yadde amulwana yabadde wa independent nga ali mu yeru nga tolina bw'okuba yeru yo migo kati buli mwambala yeru ate Muhoozi yagamba nti bw'oba oyagala obwa president olina kuba mujaasi kati mwine muyingira amagye analysis nze jiro yankola analysis nangamba nti Jeno Muhoozi ali tagamba fa abali eno yali agamba kiri eri mu State House eteri ye kyali eteri bonga siba namaje yali agamba ekonomi watali mu namaje ona atabadde kyali nga balonza akamyufu ne bakawangula abantu bategeera nagamba nze nsigaddewo message kijje wa Museveni tutabasalira yadde yasifunye obululu Museveni yafune emitwalo 9 era bw'ogatta etaano ejja independent ne giba 9 Bobi Wine afunayo 7 yafuna 7 ngamba luli yafuna 2 yakawera 7 luli yafuna 2 telefone nazeemu nenzitulako
kati yafunye lwenda mu busatu kati gwo opposition yagala nga oli ku moko ngogenda mu exam 226 ekyo okirowoozaako ki gatta obwa opposition bonna tebuwera 12,000 Bigiro yagamba wano ntajja kuweza 10,000 ekyo kitegeeza Bigiro yagambe kati profit wa olina kuddayo ku drawing table omanye bw'ojjako Museveni n'okumuggyako kikyali kizibu omanye bw'oleeta bayimupya abawera bana opposition mukulabako gwo balaba ne strategy eyekyo tebannaba kutegeera buzibu nti bali mu ccupa omusajja agisaanikidde ate beerumira muli nga tebasobola kufulumamu ekyo kyekizibu kyokka kyokola ki kati bakansala bagenda gamba ky'abantu ebintu byonna ebyatundwa kati kino ekyawano kyanjawulo nti tewaliiwo minisita wa local government kati tali answerable ku local government ku CCA. It is an authority directly responsible to president. Ate president nga agikutte n'agiwa minister walabeko minister we Jinja in charge of Jinja city ane waliyo wetteeso minister Luweero waliwo Luweero that is eyo region njagala gamba nti district nga Kampala endala yonna nti Iganga ina district minister Nanda secretary ne deputy minister. Kasisi etaina permanent secretary. Kasisi eri under president's office. Wanje. Era taina na budget. Kasisi etaina budget. KCCA. I mean ba minister ba KCCA. Bali under president's office. There is no permanent secretary for KCCA. Nga ministry. Kati permanent secretary wawe yani. Technical person wa ali eri mu Mugundi mu president's office exactly era yiwawe kakati bwabanga oyo PS wali minister wali deputy minister wali ba directors 10 bonna webali bonna mwebali structure ya KCC bojiba tosobola gikola ki kujimalayo ndi mulimu natulamu nga simanyi kyakola nga naye amazeemu emyaka okuva ku musisi avuga yusi najjaawo president's office mukyala kakati Lukwago mulaba naye tamumanyi uwo mubuuzo oyani sinange si mulaba bulabi kakati Lukwago so atasa ku kino kuba eggulu ye yaganya okugendayo basebufu ne bagenda Lukwago is a very strategic person naye bambagamba gwe Lukwago omuwalana olw'ensonga ate nze mwagala nnyo akimanyi mwagala nnyo kanonye message eyo biki ebyaliwo ngenda kusomera message genda maaso ku kyalo Lukwago kankubu nsanga Lukwago ngali ni balaka ne baloya aba very good team segona nemba kolera story nene monitor mu observe wengenda okwesimba Lukwago yampe motoka yi nkole campaign alaka yampa open roof kubwa kansala nga gwevuganya naye ayine motoka nene nga tulinga abali mu presidential race police olumu yatukuumanga n'okutukuuma Saturday nga Lukwago avuga emotoka eyange nali njiwadde kansala adi yanasanga yafa nga nange mbeera mu open roof ngoloza tulina sente nga Kiwanuka Limited yampadde emizindalo ate ku bwereere mulamu wange nga mpadde Fuso ampadde Isuzu eyo yonna nga convoy ne tuleetamu kadodi ne tuleetamu bandi nga nvuganya naye bamutadde waliwo kansala Beka ku district nga yamuteeka $17,000,000 nga dale ya sente nnyo Lukwago yegituvwa kati muwala na coach wandika message yagikusomera wenjifuna webampabira omusango kyemba za Lukwago zaali zimpolereza musango kiguno gwezakayo byonna n'okugamba nti nagamba basasule company enfu yali Segona Lukwago ne Attorney General ne Mengo bakulopye emisango mingi Mr. Sida ebiri ate tewali gwali bawangudde kati gwe wawangulanga emisango yonna ne fayiro bagikweka hostis ne bazikuwa byabaka mawe bamusaba fayiro yaffe ne tujjeyo kyamugundi nga DPP ne tujjeyo kyamu ne bajja start flying ne tuganga teddamu kubula buli muwawabirwa alina nkeera original yabula abagundi DPP yaja najjawo omusango withdraw ngani DPP obudo nali ngenda kuwaba musina ngamba ngenda kusasula naye kati siraba lwaki siwaba musiki Jennifer yakusasula ate yansasula koza ali kucheyo kati so kati Lukwago kinakimala watya ne ate Lukwago
kadi ze azikola bulungi yakuba enduulu nakulaga nti ali kusaidi yammwe nekituyamba fa abantu ate kijja kuyamba ne gwe muntu ayinza okutegeera kiyamba bali omuntu ow'amazzi aga nti omusajja abadde atufiirira era kuno yasimba ekkuuli walaba ku nnema egira abantu n'afuuka looya n'abagamba nti bannange temubajjaamu n'aleeta Iddi wa nnema na wano agenda kujjaawo yekalakaasa emirundi gyonna tebajja kubajjaawo naye afunye credit mu kalulu tolina ojja ate naye mulimu abamwagala abeeraawo kuba abanguyira okuyisaawo sikulimba ate nga opposition nkugambye nti kati oyo mukazi Lukwago alina amaanyi agamugjawo atuulaawo mu kusiteholo asobola ebiyitawaawo byonna we bigaana Sale bagenda wa Sale connecting ate ne KCC bameya ojo bayite bakyazeeko bagendako ewa Sale nga bakalondwa eyabatwalayo ye Nkululuutu ono mukwano gwange yaziba amaaso mbeera naye wano ojo mubuuze asobola kubingamba nti yabatwala ajja kubikugamba ne Lukwago yagenda nja kubikugamba gwe mubuuze lisiti bagenze kola kikogera muna mukulu kufuna bayogera bingi ne baasa yafuna kuba bagabana omuceere ebiseera ebyo ebintu naye condition emu ku condition gye namanya Sale yabagamba mukole byonna nete mukuba public rally saagala oyogere mukole byonna saagala oyogere binakuleetera buzibu mukole byonna kati yakaye ennaku zino mukole byo ate nange obukawo bwo bwenjagala nze eri abantu abawomera okamulali nze nga nkayirira naye nga yabaga mukole byonna naye temukubalaalewa olabyeko kansala oba meya akubalaale mu kibuga nga tekuli muntu wa government batera gikubeeyo bagoba bannema ne bayita minisita naye ng'agamba nti nze njagala kwebuuza ku balonzi bange wano mu Lubya n'oyisa ekizindaala awo n'ogikuba webali ng'agenda okugibeerako ye meya wa Lubaga oba we Makindi okujjako nga projekiti ya katale ya luguudo n'embeera ze najja n'afunayo kabaiti naye ebyokubalaale babigaana era ekyo bakituukiriza bulungi ate Sale talina buzibu Sale ye muntu gwotajja kuteekako kigambo nti yanvumye yankubye olaba bamunyiiza naga akalaamu kaakano ŋŋanda ŋŋenda kuwa handwritten oli naddamu naga nti kati nakuwaabidde mu kooti y'abantu amanyi kikyali mu gavumenti eno toyinza kumugeraagalanya buyinza bw'alina kwa Lupo Meja retired Meja ate kikyakola nga tebakimutisse nga n'agenda ku lulwe balabako wano pulezidenti abeetuma ebintu byabwe Bukenya yali munafu nga bwe bamugamba naye yatambulanga n'atambuza ekika ky'omuceere mu nsi yonna n'abikola ono Kazibwe yadde yatumwa yagezaako okuzimba ddaamu nezitalabika n'agamba batalina maaso mwe mutaziraba naye abalina amaaso bajazira nga alinga Abudulugu twasomanga mu primary batalaba nti ono sukaali muguyita muceere so Museveni gwasinze okwagala ku bwa vice president n'abuvaako buvi ng'akooye akuze owe Masaka ye muntu gwotajja kusanga ng'akola kino bw'amala ofiisi ye n'agenda wali ku Kampala kirabu wane Lubaga n'anywa omwenge gwe n'addayo ne bamuvuga n'addayo anti yategeera ye kyalina okukola exactly tolina kweringiza nnyo mu bintu bw'otategeera kyokola n'oba Bukenya n'ogaana n'omwana wange agenda kusoma mu Sandhurst naye n'otandika omwambaza ebyamagye omanya gy'osibira era bw'oyingira mu bintu ebitakukwatako osibira luzira Bukenya yatuukako eruzira naye yetwalaza Kyogamu anti bamutwalirayo bwereere kyenkugambye ate batwalayo bonna Abakyogamu bonna bagendayo walaba kugimuwezi ng'agenze mu Kyogamu naye bamutwalayo eruzira batwalayo Mukula kweyo tutayi mwezi bamutwalayo ku kyaki n'azibeerayo namulambulanga nfakiti namukolera story nyingi oyo Mukula naye nga aliyo yekka omanya woova newoolinyidde emmotoka oba togirinyidde ku paaka ng'oligirinde ku ssaawa omanya wooviira mubagambira nti kati vaamu ovaamu abambazibukirira ku State Square omukyala kati ali mu kanyego k'eruweero oyo gwe baleeta nga ali mu bya Kyogamu yajja ssaawa 10:00
omusango ne bagusoma 11 n'agukiriza n'asasula sente nga olina zisasula mu banka nga banka zaggaddewo dda. Ani Alice Kaboyo teyavaayo kwolwo kawungeezi nga tagenze mu banka naye ng'avuddeyo. Kati kooti ebeera ekyetengeredde ku mazima n'obwenkanya. Ebyo bibyo mu kooti temuli mazima, temuli kituufu. Kooti nabaddeko mu kooti eyiganga nga nina omusango gw'ennoonyaayo. Eyiganga? Nenfuna eva Sumaani Bugiri ng'omusajja mukadde mulangira yawaayo eka 3 ez'ettaka n'abagamba bateekewo kiriniki ya Liprose ebigenge wali abazungu nga bakolerawo n'amaana n'ayongerako eka 1 bakolerewo akalwaliro. Kaakati bw'alwala ne batandika okweyongeza aba district ne bayongeza okusinziira ku kyeyabawa. N'abagamba kati mbasimbidde empaanyi eka 3 zammwe zikola emu ey'akatale ki. Bw'afa mutabani we n'afuna powers of attorney. Bafuna powers of attorney n'abagamba bannange njagala kubaggyirako 3 zammwe. District yeeyongeza 5 mu 4 eka ziriko nga 6 n'ayongera n'eteekako n'abasenze. Bwe bajja okubaggyako ne bainsitinga abantu babano basengula abantu n'agenda mu kooti. Omulamuzi n'agamba nti ono ye rightful owner administrator ate alina kubawa 3 zammwe naye mumusasule costs nabali mubajjeko basigale vacant position ng'ekyo akikoze in writing. N'abagamba bawaddeyo ennaku 2 bawe typed certified judgment n'agikola nga biri abijjeemu ebya vacant position naye nga mu handwritten biri reflected mu mukono gwe. Kati ngenda okufuna bano abamuwaabira nga balina akatambi ngenda okufuna akatambi nga bikoogera tebiri mu kino ne bakomawo ne bagamba nti judgment yaffe si ntuufu. Ne bakola ki? Kati bakola apiiru bano ne bateekayo ne bakola apiiru bano banannyini ttaka nabali ne bakola counter apiiru bali tebagoberera yaabwe eyabano ne bange basinze kati basaba taxation wansi ne waggulu. Omulamuzi abagamba museese abatambuza mwaka mulamba taxation teyeetaga kuwoza oli bwakusinga mulina kujja ne mu meeting ne bakuwulira ssente mmeka z'okola ki z'ovaamu. Naye kati baagenda ne bakuŋŋaanya n'ab'ebyalo ebirala ne bakansala bagamba ono bw'ajja wano mumukube omutte nannyini ttaka ate kati ne badda mu pistoks n'abagamba kati mu kifo ky'essatu mbasonyiye costs zonna ezingenzeeko emyaka gyonna gye tubadde mu kooti bawaddeko eka 3 muleete surveyor obayita surveyor nti ate mwe musasula. Kakati senga banaagenda ne bakola loosi ne batuusa loosi district ya loosi Bugiri loosi evaamu sente costs ziba n'abasaba bwevaamu akawumbi kamu baba bagenda kukalakasa enguudo. Anene ati kati bikyaliwo ebituuse sente weziva e Bugiri zijje ne waggobi gobi n'azizaayo musobola okukuŋŋaanya obuwumbi 10 ne babaddiza obuwumbi 8. Bano tebannawaabira gobi ate ne gyono mwali ne bawaabira ne district yo nga district. Kati abantu babiri district erina okutuula ezaayo n'eggwanga litwale naye onaakola loosi bakwate ow'emyoga ayatadde kibbattaka ekyo. Abalamuzi oyinza okugamba baasomako babeera just compromised naye kati tunuulira ba LC I mean ba DPC RCC bokka kati basala misango nabadde eruweero ng'abantu balinga bina balinze omulamuzi deputy RCC ku misango ogumu ku gwe nabadde ngenderedde omulamuzi deputy RCC banjawulo babiri baade anti kati ye mulamuzi kati deputy RCC nga ali basalawo ku jettaka ng'omusajja wansenene yakuzibwa mu makaago abamaka bankima balinawo eka z'ettaka zaabwe 2 n'ekitundu najja n'afuna special title ng'agamba alina letters of administration naye nga fayiro teriiye wa administrator ng'agamba bamusayiningira nga bananyini mufu tebakola ki n'ali sayining kati ye n'agenda n'ewa RCC okuwaaba naye nga bawaabira be bannannyini ngenda wa RCC muwe ku bwino wange nga gwe toyingira mu bino sooka ofulume ebweru nsanze bano naye ng'ate omu ku bawaabirwa mukulu Mmengo eno
bagamba kati yasoose kulaba ye olwo n'afuluma kati n'asigaza bali naye nga bali kyebakola balowooza nti bakola kiki nti ono looya akola kituufu ebbaluwa gy'alina eraga emusembe okufuna administrator eva gundi wano Wakiso ekubiddwako sitampu ye Bukalasa nga Wakiso Bukalasa teba Luweero Bukalasa Luweero Bukalasa ba Luweero kati wano Nansana baluwa weva nja tusoko tudde wa Lukwago weta tushanda no kudai wa Besigye abudde tewali obudde butambula tuddayo wa Lukwago Besigye bajja mu developing story enkyawo bakugamba bamutadde ojja kuba n'amawulire bagamba nti akyabuze bagamba nti afo kyesaagala era nakugajja kuba amawulire Lukwago ne gundi ye neki ne Steho bulaba basobodde okulwanirira omuntu wa wansi kati bali batandise campaign amazimba kyazimba mwala bazimba kizimbe ku mwala azimba kizimbe ku mwala atazimba mwala zimba de manya zimba mwala mwala sebana yaguzimba n'agumala so kati Lukwago ne kanso ye bana so kutasa omuntu ono mu Kampala tebajja bakati nebo government ebe tebayingiramu batandise dda Lukwago FDC tulina mulaga fa abanupu Lukwago naye agamba nange nina amaanyi seeke yange tejja kujja mu kanso yo Zahara Luyika waayita kanso onaatajja ana presenting bano ba police maker balina okubitwala wano babitwale mu committee bibyere kati ate ba minister nabo ne bafunako ne side ababiri ne executive naye nefunako side kati bano bagamba tugenda kukulaga ffe bangi naye mu bungi bwabwe tebalina nsonga gye bajja kukola ki kugusa ekyo kiyamba Museveni okuyisaawo banagana okujja kasasiro kutamuzize Lukwago naga sikitegedde onakitegeera otya toyina buyinza n'obuyinza bwe buli senga aba abadde ne working relationship ne ba minister naye gwasinga obutayagala ate yalina obuyinza kyofa ate naye akuba taamu egenda kuba agenda kwesimba weeri ewaabwe Nakaseke bibi buli muntu aba n'ekirooto kye woloota nga okugumuka osanga ofudde osanga oli mulamu kakati ekyo kiri nti naye ate Lukwago alinga emmamba abayitamu kubanga akati bw'oba tomwagala ne bakubazaako nga yate ye lead council agenda okukwata zaake kati NUP epinga Lukwago ku Stehoora yes ku kifo ky'obwa meya ayagala obwa meya mu Nuupu ye muganda wa Bob era yakoze kunga yajoganizinze mu Kampala mwonna bw'oleeta kunga structures weeziri zirabikako naye Lukwago agenda kujja ne strategy eyiye yanjawulo ng'alinga mulekwa kuba PFF bakyanoonya mikolo bayinza okuba bagiwezezza ne bwagifuna Lukwago badde bamuwa akalulu nga mu Kampala temuli FDC nga bo baali bakawa Yusufu Nsambu owa CP nga aba CP tebawera na 10 mu Makindye West nga bo baakawa Kyanjo nga bajeema tebawera 3 mu constituency nga we twakuwa Kasozi nga FDC tewera bisatu yali tewera bisatu okuguwulira nze mbaddeyo so sikunafuya kakati luno olutwala yalukumamu era lusolo lulina kirugasa banna Kampala bubanga NUP so okulwana ne Lukwago Kampala Museveni ne Sale bajagala nnyo because ye salawo ku buli kimu yensonga lwaki bakwata sente zino ne bazitwala ne baziteeka eno ne bakuddizaako kati gwe bajja kutuuka ekiseera bagambe nti kati sente za KCC URA bezikola ki yebezisolooza kuba museya kitandikako ng'abamu banja bakwata emmotoka za KCC ne bazitunda ne bakwata accounts ne baziganishinga mumala okusasula Jennifer n'agamba okuwona ekizibu URA zikole ki zitereke agenda kuzimba ekizimbe ky'ekizibu ate agenda ddi azimba ate kati agenda kwongeramu speed bwe kiri abika ne kigwa mu mwala naye kati ab'amataba mu Kampala naddala bali mu kikuubo
banoonye ekibanja awalala bwe kibanga gubadde mugazi bwe gutyo nga buno obulala na Mirembe Road babuziba bajjamu zino ennene ne batekamu buno obutono amazzi gaade gakuba ne gayingira mu kikubo olaba mu covid ebintu byonna byafa ne bakola obuguudo bw'emisoto oba ni pulana yavaawa akaali kayita emmotoka kayisa bugere na gaali n'ebimuli ebyo babikola nga mulina flyover nyingi ne mukola beauty yammwe nga Musisi bwe yakola ku Bombo Road n'ateekawo fountain n'ateeka ku Saawa fountain ebyo byonna sente zaafa bwereere tebikyaliwo byavaawo ne Saawa oba bagitereka wa ya Queen kati oyina okukola emiti bali mu gisala mu Kampala gyonna ate tebasimba basala busazi Jennifer yasala emiti ku Kabaka Njagala awo gyonna ne tumunenya naye yasimba Kabaka Njagala ebikula speed kati gizeewo naye bano tebasimba tekizimbe ng'ekyo bakizimbe ekituuse olabe ku bantu ani avunanyizibwa kwetu fulani bagiyisizza era Museveni ajja kubaako baateeka mu anti-corruption court ate baminisita abaleke aba babiri kubanga alina kyabasasulira yono hajja ati amusasula kuwaayo na Kivubo nga ali ku board mu Memorial Stadium oli amusasula mwana wa mulwanyi chofa togabi foye kamodo nenga ate foye kamodo ngamba njala tuva tugende ku foye kamodo ya president is president Museveni ndiyo kubyakola ebyo omulimi asobola okufunamu namulabi nga ateme ettooke ku mawulega New Vision ekyo kiyamba omulimi ono Museveni mwavu mugagga mwavu nemwite president Museveni seven kale from mawuye tufunza osoka nomwita president manda muyinsedda mu program eno kati Museveni mwavu anoonya ssente yonna yo kyovola wabaddeeyo mu North 10 wawawa abana aba opposition batulwanye gundi eno batukoze batya PDM kati anaziriya atemake 10 oba 30% tugenda tebamuwa bail ngenda kwogera ne Chief Justice kati bwagamba tebamuwa bail ekyo kintu kiririddwa saabo bokka kati abatemako negezivwa kati akyalina ekitongole byonna yabikwata dda yeye bitongole yes bameka bebakutte n'agamba temumuta ne batamuta buli asinga akola ki akitya bano segirinya tebatuuka kiseera buli mulamuzi ng'atya okubawa bail kuba baba wa bail ne babakwata n'aba bail ne bakwata ethics z'omulimu omulamuzi tewakyali ethics mula n'abalamuzi bonna kati bakkaada abasinga kati foye kamodo esobola okuyamba omulimi bino ebyokutema ettooke kinawe kiyambireko alina gwe yagambye emyaka enakoze miliyoni 600 n'atatubuulira capital gwe yateekamu kuba eka 4 miliyoni 600 Museveni kyakola eka meka eka 4 ngali machi anti yamanyi byonna byeyalimye naye nga alunda n'okulunda naye Museveni kibamukola bana abayaye be abamulukira gyali kankubuulire lwaki mbayita bayaye mbadde deputy mayor Wemachindi yajjako omulundi gumu okulambula operation welfare creation Makindye abasajja ne bapangisa enkoko 2,000 neziteeka mu kiyumba ne bamuleeta ne bateekawo n'akapande so n'alambula n'abawa epikipiki n'abasuubiza neki ne ssente n'agenda wali awo Makerere nga wali kyaki yamirako ya pastor ye kubiri nga abasajja bataddewo ebintu skills bakola n'abawa check bagenda okuddayo okunoonya gubawadde check ahawo nga check bagibbye n'atwala ebyuma ate bali babagamba bali bapangisa kifo tetumanyi gye bali yakikolako naawe kumbaawo ensambya n'akwasa abantu abafu ekintu n'agenda ekatwe n'aleeta ebyuma ebidrilling ebikola ki nebibulawo omusajja yali ayambala ekikofera ng'ekike bagamba nti yabiwuzaawo awo tebaafunawo kati bw'oba ogenda kujja muntu mu bwavu tunuulira ali obubi tebakutwala ate ono alina eka 600 olwedde afunye mutwaleko n'oli agwiriddwa akayumba nga talina capital gwoba ojjayo bw'oba oyagala baana bayite ono afuna first grade ow'ekyenda musiimuuleko naye ono mukuute nakyangwe afuna 3 naye aveeyo
kati Museveni ebyo byakola bye byakola eruwero tumanyi modo farm natwala ba mawulire naye waliko naye nze saafuna nsakoye ate saagendera mmotoka y'aba mawulire era we natuuka ku bigo nagenda nimiro gyeko nensangayo oluzzi lisiti yabwe wagiriko oba nagiriko basaaliko naligenda kwakasa nendaba oluzzi nga lulimu n'emmotoka oluguudo olutuuka ku faamu nga Museveni akulaga nti asombera ku maanyi ga kifuba essubi n'afukiriza akadomola kana akatonya omanyi nti ekiro bafuuyira kati ye lwaki abakulaga ekyo kyatakola akuziba maaso kimuyambe ki gwe osigale ng'akuga nti wanaakuwa 10 kino emiliyoni emu ojja kugaggawala naye nga tosobola lwaki abeeno ewaabwe palishi eringa kyalo kumpi buli kyalo bakiwa miliyoni 10 eno omuluka ogumu ogulimu n'abantu emitwalo 4 nagwo baguwa 10 kati ezo banaazirwanira bagaggawala eddi jjukira abantu babeera nnyo mu trading center okusinga mu kyalo nze bontwala mu kyalo nompa emitwalo 5 nsobola okulima bulungi nnyo nengaggawala ate bompa wano miliyoni 10 nga bamanja nina obwana busatu bamanja miliyoni 1 ntwala binsobola kusasulako ku baana ennyumba bangoba ngawoza kyobola abamu tebazizza abasinga si abamu byanjawulo nti bituuka ku muntu wa bulijjo owa wansi naye yenyi yafunye ripooti tebikola ki biganya okutuuka kati ajja kulwana alwane atunuulire ate alina stage gyatuusewo buli kitongole alina okigendamu sikulimba ajja genda abajaasi bagamba nti bamukuumidde mu buyinza nabo banyiivu naddala abali middle class n'omujaasi gwe bayita Kamonde yalwana nnyo entalo e Congo na biki ne bamukuba emiggo ne bakola ki ne bamudischarginga ku ssente za muhoozi zino zibalinyisizza discharged armies kati bamubalidde ate enkadde ogendagako ebbaluwa kati ne babeerawo ali lieutenant yali engineer n'abawaabira ne bamuwa miliyoni 600 plus emyaka giweze ena tebamusasula gali mu kawumbi plus bwagenda mu kooti bamugamba mugende muteese nga giteese tebamuwaako yadde ekitundu ali ku baasi wali ku baasi ze Nairobi bulooka kati ayita abantu naye nga engineer mu magye abantu kibuuka wano yali namukunyumizaako eyali akwata abantu abaali batikka emundu Arua n'agenda ayinunula abantu bapa abaali battibwa ku Arua Park na Museveni yamutuuza musango n'agisinga ne be yawaabira bamunoonya ateese n'abakyaganya naye nakati bamutadde ku katebe emyaka gyonna egikola ki gyalina mu bulamu so Museveni nsasula ye mu bantu beero yafa ali ku katebe era we lwanako ne mulwanirira bamuwa ba Commander Reserve Force ne JT mwebazi manya Buganda region so abantu abanyiivu mwebali bangi nina gwe bajjako yali wakisaawa wano mujaasi bamujjako kantini ye yali ekola mu mukazi mu State House ne bagiddiza kantini zino zafulamu ebyokulya yes mu State House yes kati ne mulwanirira kugusinga gwe mulamuzi singa gwe ne bamuyita ennagonwa naye kati simanyi oba bamuwa programu yaggwawo naye at least baali bamuwadde amatu okumuwuliriza naye abatasobola kuvaayo kweyogerako nabo bangi zimbadde my president kati agenda tujja mu bwavu kubanga alaga lwakuba nti atalaga bakungu ba gavumenti Museveni bw'abajja mu bwavu buba temujja kufugika eyo poliisi ye agimanyi ga Europe gonga galina abantu abagagga kyogamba bo tebafugika oba twagala nnyo Cooperative Bank yagittira ki yayitanga enjovu ebirango bigana enjovu lwaki yatunda UCB n'aleeta KCB yabana Kenya UCB yali ekola ki yali ekola losses Cooperative Bank ojegeraganya ne PDM kubanga PDM is political abantu bagamba nti otuwadde ki kulya naye bw'ogiteeka mu banka bakuwa terms no signing noleeta basurity ebitakolwa ku ki abakuwa surity mu eri bateekwa kuba nabo bazze kulya ojayo kakadde naye ofuna nsanvu ate basinga kugiwa ba NRM bw'omubanja nga ganjivuddemu
mutunyiriza omanyi otya sente za Museveni Museveni ali mu katemba talina gwajja kujja mu bwavu okutema ettooke tekujja muntu mu bwavu talina gwajja kujja mu bwavu oye kamodo mbadde manyi mwe balambula kisoboka watasobola kundaga ettooke lya mitwalo ettooke limu olinvestinzemu emitwalo egyo awo ogenda katale wali ekasubi olifuna ku mutwalo gwefuna gyavudde ofune MP waayo akutwaleyo akutwale awali embuzi olukaago uzeko abantu abayiranyewa 30 okomewo ne report ojjukira we yali Masaka wano ngalambula Masaka faamu ze baakozesa zonna zenyina omusajja gwe nayogera naye yangamba nti faamu zonna zaalinga mpangisa kati oyogeddeko ate nga tojjayo lugezigezi ng'ojja kubyatula kasale ni kusasira wajja yakabina ke muzeeyi wano yadde bakukubira endulu abantu baye muzukulu sirika n'alemerako oyo mumuleete wange mu gw'omukaaga yali alabye ku Museveni gw'obeerayo wa Museveni manya sinaje tukube wano amina sinaje budde bumutwala naye bwetukomawo njagala tuweeko ku byafaayo bya Besigye nga politician mbirina tujja funa ku byafaayo bya Besigye namukolerako akalulu akasooka nga Besigye nga Hajji alagidde nakakola eyali mukama wange Bisebyo Mabikke Hajji alagidde Hajji yava mu banne n'agenda n'abagira Besigye ate tebavaamu yasooka ku oba tugobya ebiwandiiko akaseero kalamba ebyali bikulembeddwa certificate mind your business certificate of attendance ne batukuba ne tear gas entinda yatuukirira Dr. Semogere n'agaana okuyimirirawo group emu nemuleetera Besigye nakkiriza era n'alagira and indeed Besigye yakola